yakoze ku byokulya enkoko ennyama obireeta gasi basebo ne bannyabo nga bitalo nnyo kitalo ekya muganda waffe Daudi Mugema ndowooza wemba seerabidde mu bulamu bwe nyinza okubeera nga ndi omu ku be yasembayo okulaba kuba twali ku Kivulu ewampeewo n'omwami John Hill Chobe na Muzira Steve n'abantu abalala be twali nabo Mugema nampa ne kuhaaga nga simanyi nti ansiibula ne tunyumyamu kaawo bingi kuba recent tour gye twava okukola abakulu abo nga bategese nga mukulu John Hill bw'abagambye babadde n'ekibiina ekya Mountain Production naye nga ku mirimu we babeera bakoze kalenda nze omu kubasooka ku posta yaffe oba ku posta yaabwe tunyoleddwa nnyo naddala mikwano gya Mugema abamulekwa ate okusingira ddala maama mumanyi kyekitegeeza teri muzadde yandyagadde okutunula mu ntaana ya mwana we naye maama tukusabira Mukama akugumye kubanga ne Katonda atwala abo balungi alina ensonga lwaki akyakoleseewo sirina bigambo bingi byakwogera ze seesimbyewo kubanga maama Samu yeesimbawo kati nange nempangulirawo ekifo yeewuma ne kansala kati nze mba nsigadde kuba husband kansala kati husband kansala soogera bingi nga maama Samu wali lwakuba leero taliiwo alina emirimu emitongole gye yatumiddwa omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe mubeera mubadde mutusuubira eri temutwesipaata akagambo kamu kokka ono muganda wange MC Mulekwa ababuuzeeko oluvannyuma ndowooza mpite kansala wa production kitalo nnyo nnyini ddala ffenna abakungubazi abali wano tusooke tukubire kuusa Mesa Kisemakula obugalo bw'amaanyi tasobodde kujja era tasobodde twegattako olw'ekirwadde kyalina era tukubire ne ku Hajji Haruna mbira obugalo obw'amaanyi oyo Hajji Haruna okuva yamanya nti nno omubiri gwa muganda waffe Daudi Mugema genda kubeera ku National Theatre taddangako wuwe era yabeerawo ne tubeerawo nze namulekawo n'abayimbi abalala batasobodde kujja n'abalala bendabawo wano era paka bode we yatuuka era n'ekiro twabadde twakatuuka wano era Haji y'omu n'atuuka n'olwekyo Haji oyo tubadde naye mu lugendo luno tuva eri paka wano amannya agange yenze MC Mulekwa era nga nze omu ku ba MC mu Uganda abasinga okulanga ebivvulu abasinga temumanyi nti omukulu ono abadde n'ekivvulu ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omunaana era ng'ekivvulu kye yabadde akituumye welcome back Daudi Mugema ekyasinza okunkola obubi nze mba ndi ku papaazi ndi mu kulanga kivvulu banna ennaku z'omwezi nga 3 Daudi Mugema ayina wano ekivvulu kumbe eggulu ali mu kufa naye nga nanga ekivvulu n'abakamera bali bagamba munkwati ngenda bisindikira Mugema akimanye mbu mukolera omulimu ogw'amaanyi naye Mukama Katonda tasobodde mutuusa ku kirooto kye era kye simanye ensonga eyo abali mu music industry ekivvulu ekyo kuba ne posta yali yafuluma nga namwe abayimbi kwe muli era na wano we muli simanye wamu n'abaako information gye mukyogerako akasembayo buli muntu ali wano nga bwe tuli wano eno ofunamu kyakuyiga ki abasinga bwe tuli wano tuli ku WhatsApp tuli mu kwekuba selfie tuli ku mmere tulya naye ekintu kiri kimu Daudi Mugema tebannamuleeta wano ali mu nnyumba wali ali mu keesi ye ffenna abali wano tetumanyi kikyaliko era kyaliko kiri wakati we na Mukama Katonda we wabula tubadde tubasaba buli muntu yenna ali wano teeka wansi essimu sigala ng'osabira Mugema mu mutima gwo musabire mu mutima gwo
kuba kyaliko kati tewali n'omu akimanyi naye abasinga tuli ku masimu tukola kino bw'okyatinga n'ono bw'okola puroguramu bambi akaseera kano kalina nga tuli wano wamu tumusabire. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Omukulu ono y'omu ku bapromota basaponsers ab'abayimbi owa SMP Tours and Travel kababuuzeeko. Baramusiza abakungubazi mwena abali wano. Nyinza kuba wano mbitinga bisatu. Ekiti ekisooka manager w'abayimbi nange kennyini n'akafiirwa omuyimbi era ennaku z'omwezi 23 ogw'omusanvu ajja kuba amaze omwaka gumu ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Happy Freeman nga ndi manager we kuva mu Western Uganda. Then nyinayo omuyimbi omulala atasobodde kujja gwe bayita Catherine Nakamatte. Then ntwala omukisa omulala okuba sponsor w'abayimbi oba ebivulu ebisinga nga bwe na sponsoringako ekivulu kya Mr. Haruna Mubiru, nga bwe na sponsoringako ekivulu kya Spice Diana, nga bwe na sponsoringako ekivulu kya Ronald Mayinja n'ebivulu ebirala omuli ekya Chosen Blood ekigenda okubeerawo omwezi ogw'omunaana. Then ekiti ekirala kubeera director wa SMP Tours and Travel, fe abakulembedde kati mu Uganda okutwala abantu ebweru mu Canada, Australia, USA, naye nga ffe mu industry eno nsaliddwa nnyo nti MC Mulekwa yadde akantuukirira tuteekemu ssente mu kivulu ky'omugenzi, naye tujja kuba wamu ne family era MC Mulekwa byonna agenda bikwasaganya. Mukama akuume era atugumye nga ffe. Okay, MC Mulekwa guno gugwo. Basaba ne bannyabo era muzikirize mpite kansala okuva mu Cream Production. Nenga Meda wali, Meda oyira ku bantu bakula. Meda omuyimbi waffe ajja kutubuuza mukomera gye twali. Yes, era obulwadde bwabadde alina obw'okugulu era wayitawo akabanga katono nga batutadde nengenda omulabako nasanga okugulu kufaanana bulala nenkubira ku dokita kwefulukuta nemugamba muganda waffe ngaafiira mu nju. Dokita najja n'asaasaanya enjiri buli wamu. Kyamukisa mubi muganda waffe atuvuddeko mangu. Sirina bigambo bingi nnyo, kitalo nnyo kitalo ddala. Naye kambeko gwe atassaamu yakoze ku byokulya by'enkoko. Omukama mulungi obudde bwonna. Omukama mulungi sembeera ziwa. Amannya gange nze nsamba trumpeti kali kutanda n'ogwambenga byabasambaganyi bannange bannaddiini mwenna abali wano mu bitiibwa byammwe mwenna bannange kitalo nnyo ekya Daudi Gema. Nze sirina bigambo bingi byakwogera naye Daudi Mugema abadde muyita kojja era nga mukwano gwange nnyo era nga ekintu kye yasinga okunkolera mu bulamu nze nali sikwatangako gye bayita $1,000,000. Twali tuli mu biseera bya lockdown nga ngenzeeyo mu kyalo kulima abayimbi ng'emirimu giweddewo. Naŋŋamba mutabani oliwa yitawo yanguwa mangu. Ne mugamba sina ssente zindeeta, yitawo yiiya nga bw'osobola ng'omusajja bw'abeera, nja kuba ekikonde ky'omukawumpo, yanguwa wano. Nantwala eggulu ne bampa $1,000,000 olw'essanyu eringi. Kye nakola nali neesibye ettawulo nabeeranga mugamba naye kojja nze nga sigenda funa ssente nga buli omu afunye naŋŋamba kakkana nja kuba ekikonde ky'omukawumpo nga kyekigambo kyabeera ŋŋamba. Kati mba nsanyuse nnyo nembuukabuuka neesibye ettawulo neegwa, kumbe nali mmanye eno teri bantu ne beerolera naye essanyu epitirivu. Gwe mulundi ogwasooka gwe nakwata kakadde era kojja Mugema wummula mirembe. Bannange n'ekirala banneiba abali wano mulambule ku maama
bayimbi bannaffe tufeeyo nnyo tulambule ku maama embeera mwali si nnungi omukama amuwa ekiwumulo eky'emirembe katono nnyo nga tugenda okuyita Medda